agibuuza ku bantu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli mutya, mwasibye mutya? Omukulu ansanze wano mu ofisi yange nga nsoma ku bitabo byange ebitono. Ebimu nno tebiba mbisoma nembyerabira nobyerabira. Kano kosoma kabayita batya? Kano bakayita The Art of War. Kakwatagana ku ki? Kuba mu Uganda buli kaseera ntalo mu entertainment. Ntalo naye kano kali ka field yennyini. Balina bakugamba mulwanyisa ddi omuliro. Omuliro? Musobola okwokya abasirikale mbokya bwokya. Musobola okulumba barracks ne mugyokya bwokya. Musobola mu mbeera ezo. Niko kakola ku ngeri olutalo lubeerawo lutya. Luwangulwa lutya. Balukola batya. Katolenze okumbuza nolini yabina bisoma kukola lutalo. Kulwanyisa gavumenti. Waliwo basita abawandiika ebintu bino. Bw'oba onookola politics obirabamuko. Nina wakala bakayita Married to Society. Kamuna Uganda yakawandiika. Bamuyita Karen Afroetry. Ava mu kigambo poetry. Kitegedde. Then bayita Medellin Hunter. No bumalayo ddi? Osomako kyomazeeko n'omaliriza. Tolemeramu. Osomako bw'omalayo n'omalayo batumazeeyo. But when you're free, wandibadde asomayo ky'osoma. Omulwadde ali atya? Mulwadde ki? Kamiiri. Dr. Joseph Kamiiri. Nawulidde ennaku bannange. Kamiiri yateredde bwe nawulidde. Ajja kuba bulungi. Alwala ng'omuntu omulala bw'alwala lwakuba abantu baffe tubaagala ennyo ne tubakola ki ne gwe nawulidde agamba nti kati lwaki yalwadde ng'alabira ddala omusango gw'oli okukola ki? Ati jeresedbeje dawulidde bwalwalira mu kaseera ka kivulu kya munne omusajja nga ayina ettima. Kivulu kyani? Kya kirevajje. Kirevajje aliyo ddi? Lwa munaana. Kati abadde agenda kibadde mu Amerika kuba ali mu Amerika. Ali mu Amerika. Kamiiro lino si wakudda kati. Adda mu August. Nga bakyamujjanjaba. Yalina pulaani ye okubeera mu kuwummulako ng'omuntu. Okay. Yalinaga ekivulu Jamaica. Era alina okuba n'ekivulu e Canada ne mu Amerika eyo. N'okuwummulako jjukira famire ye yagenda eri mu Amerika. So yalina obudde okubeerako ebyo paka August. Tebamusuubira wano bantu bakole ebivulu byabwe. Abalina ebivulu byabwe n'abalina ebintu bye bagamba nti oba yabalemesa. Bagende bugenzi maaso bakitwale nti bamuwangudde. Lwaki gavumenti ya Amerika temutuyambirako n'esasula ku bills ze kuba kati ndaba wano bamulongoosezza ne bakubira Nabanjja essimu ku by'eddwaliro. Gavumenti erina omuwa ssente. Anti kibamulongoosezza kya ssente nnyingi emitwalo 10 ogimanya ejja dola. Gavumenti yonna yezimuwadde. Kadde buba mu 3.7 kisinziira rate dola kwe beetambulira. Bakatolo bwama balwala obulwadde ne bubaluma baliri puzzle. Ne batubasondera busondeze naye Kamiiri yaani otubatandikira. Omuntu alina obuzito bwe. Chameleone Jose yenka ali ku level ya export ya Uganda. Kali ye waba agikyusizza oba wagituusizza weewo. Era gavumenti ekkirizibwa okujjanjaba omuntu yenna asabye obuyambi okujjanjabwa. Kati oba omu ku abo era olyanza okubuuza Chameleone ekyamujjanjabisizza gavumenti mwavu. Ansa eri nti si mwavu. Gavumenti yandiganye era teyandifudde. Yandyekuŋŋaanyiza n'ebintu bye neyesasulira eddwaliro. N'ayituba mu mikwano gye ne gimuyambako naye neyeegattagatta kasente ke. Naye gavumenti eba yakirabye nga kiryokke okuyamba okudduukirira Chameleone omujjanjaba. Ndowooza tekikola sense gavumenti ewa obubaka obukubagiza buli muntu afa. Bw'abaawo omukisa nga ewulidde nti waliwo omulwadde nga muzito mu ggwanga tojja okuteeka Nabanjja n'ojja ng'akaalakaala n'obusente miliyoni 5, 10, 15 n'otuuka n'okkayanira omulambo obwamabugo. Kuba ne kati abakubuuza lwaki Chameleone gavumenti yamujjanjaba y'omu ajja okugamba owaabwe ye gwawagira aba ayagala kutuula mu maaso awe speech.
Chameleone ono natandika naye twali ffenna nga tutandika egundi era bannange industry efiiriddwa nnyo kati tunaagaba n'akasajja tufiiriddwa naye ate era y'omu agamba lwaki bamujjanjabire kibuuzo nno kinene oli abuuza lwaki gavumenti yamujjanjabire ekitegeeza bulijjo akolera gavumenti nambuuza omanyi nti mulwadde nti bamujjanjaba mu Amerika takyogera omanyi nti gavumenti yemusasulira ssente takyogera n'apukiipu kati nno bajjanja bimujjanjabe yesuze honorable MP nambuuze bali kireke n'abalala bomanyi nga bemupi mulwadde gavumenti emujjanjaba gundi yafuluma wano omusajja ono omugenzi yali speaker wa parliament olanya ennyonyi yali kawumbi kumutwala butwazi n'amala era n'afa kati weki tebamuleka wano nkugamba ezo ssente era najja ne tukungubaga nnyo kati oli bw'aba mulwadde akataago bakalubwe kati komiri ssente ze bamwonereddemu nga mu mbalabala manye ne bakadama batubeerako abataasoma n'abaasoma zibaserenga mmeka anti gwe bijjo emitwalo 10 gye bamuwadde ejja ddoola gwe bukadde 306 305 307 ku dollar rate kweba ku ssente zaffe ez'e Uganda zezo zose ze bamuwadde ssente endala tulaba abayimbi bangi nga bo tebabawa twagala tumenye kuba wali wayogedde ekigambo export olinayo omulwadde omuyimbi nga munnayuganda nga w'amaanyi katutandise gundi bintu bipimiraawo anti kati amaanyi omuntu okolerera kyoli mu bulamu era newammwe ku kyalo gye bakuzaala mu famire gwe ewammwe abasingamu ssente ne babagamba gundi mulwadde mwekuŋŋaanya mwenna ku kitanda kumulabako oluusi mugenda n'ovaayo ng'ebyokulya bye mubiridde importance y'omuntu mu bulamu bwetyo bweri oba oyagala oba toyagala kati mubeerawo nga mugagga mu famire bana gundi mulwadde ne mwekuŋŋaanya ne mutuuza ne meeting ate abalala oluusi nno n'abajja nga bakunyonyoledde ku kitanda gy'oli kiri nnomo gy'oli gukkirizibwa okulwala kati waliwo n'abayimbi mu Uganda nga lwa butaagala kwogera bubi nga bo bakkirizibwa okulwala ne kibokke diriri pazo lunnabe mulwadde nga sole naye it's okay eggwanga ligamba muntu waffe naye famire ye esinga omufiirwa si ggwanga sigamba nti njagala alwale oba afe naye obuzito tebwenkana naye akimanyi diriri pazo aja wempozinga question eŋŋamba nti yes Chameleone bagamba abadde mulwadde naye waliwo side emu egamba mbu Chameleone tabangako mulwadde era zino ssente yalidde ssente za gavumenti za bwereere bangi bakyogedde bw'obulamu bwaliko obumanyi asambagala babadde baagala alwala ekiruumu lubenga oluumu nga lumuli ku feesi lulabika agwe kabenje kanjogera erinnya lya mutulumbuye yavuddeyo n'agamba nti Chameleone n'alwala Rasta n'atamupositinga Boboy n'atamupositinga abasigadde ne batamupositinga ekivulu kya Chameleone ekyali ku cricket ovo kyaliyo kyaliyo Boboy yakipositinga kikijjako okuba nti tekyaliyo tuli baali naye anti nkunnyonnyola nti okupositinga obulwadde bwa Chameleone si teriba ddwaliro ate olumu nkupositinga olumu ne sikukola ki sinzira bwetaavu bw'oyagala kakati nkugambye nti Chameleone yalina ekivulo erugogo Boboy nti yakipositinga kati oyagala lumbu yayagala gamba tekyaliyo olw'okuba tiyakipositinga the same way nga bw'atakipositingira n'obulwadde teyabukoze eki ate yawone in fact bamawulire okumanya Chameleone obulwadde bwe ffe tukinyumyako ye yepositinga tukebereko siina wano Facebook nalaba amfro bago baateekayo anti kigamba nti kakati obulwadde mawulire ge gabuhyping nakugambye n'okuwona oli yawona mulamu yawona bamujjanjaba zino emboozi tuli mu ndala nkadde yawona ali mu recovery naye bine operation
biki ebyo byaggwa ali ku recovery kumugamba wumulamuko tonywa bwoti naye just naye tumusaba ebyokunywa bino ebyokunywa agumakendeezeemu tanywa njaga nno Chameleone abantu tebakimanyi anywaki ayina ne gwe nasanze nga ne sente azisibawo namusanga tamunywa tanywa njaga akoma ku sigala tanywa njaga waliwo mu butonde waliwo abantu nga njaga bandijagale naye nga tebagisobola nga yagaana nga bw'oginywa okolola egaana mubiri kigaana nga bw'onywa amata nogagaana nyama n'osesema naye ensi yonna waliwo amanyi nti buli munyarwanda n'omunyokoli banywa amata gye bali nga gabalema n'ennyama alunda nnunde n'akama naawe abaganywa kati n'enjaga kabe bebekulu tanywa njaga ate n'essigala tamunywa byagaana bebe tanywa njaga yadde essigala bebekulu tamunywa kyayinza okugezaako shisha anywebwa buli muntu kuba ye talina sayansi we talina nnyo taziyiza taleeta muntu kuziyiira kati waliwo ebyokunywa nga abantu bwe biba bikuziyiza tobisobola mu butonde kati n'enjaga oba kwabo kuliko eyanywako neyebaga ennaku bbiri yanywa njaga bamukuba kalifo enjaga yaginywako ennaku bbiri ate nga tayagala zukka olunaku olwokulutuuka ng'alaba ebweru watawaanya n'amanya embeera yatabuse ddala yeebaka ennaku ezi tagiddiranga omulala omutwe gwamuluma wiiki namba kusikayo paafu nnya bwezi so kati wagamba nti siginywa taginywa nti byombi olw'obulamu bwe n'obusobozi tagisobola gye bali kati bwe batyo bali so ebyokunywa badrink yaddala eno ey'okunywa ebyokunywa mwenge bwe bityo kati nga byetusaba so Chameleone tewali nsonga lwaki abantu bamufunaana ensi gye baba bampa gavumenti nkugambye n'abantu bawagire bawa ssente lwakuba empazi gyezibawa yendala omuntu yennyini akugaba lwaki bamuwa kati lwaki ogamba nti gundi bamujjanja bino kati oli kyabuuza ate baagala affe ateeke mu komenti nti lwaki bamuwadde ssente ffe twali twagala affe kyaba ateekamu naye bw'ogamba nti gavumenti yawadde Chameleone ssente okumujjanjaba gwe n'ogamba lwaki bamujjanjabye twandisabye gavumenti ebirina obusobozi obujjanjaba buli muntu nga ne bw'aba Bobi Wine ng'afunye obuzibu gavumenti yenyigiremu ekwate ssente emujjanjaba Kyagulanyi kuba ali important nnyo eri eggwanga lino Bebe Cool mulwadde gavumenti eveeyo ekwate mu ndyanga abo abantu balina abantu bangi bebabeereddewo nalabye Melody ngagamba bambi ogoba tuwa ku ssente Chameleone ng'atubeererawo yakabye n'amazima nalabako omuyimbi n'antemera lisiti gy'awangaaza oluwangaaza naye nga yo temanyikiddwa omuntu amanyiko kimu Bebe Cool ng'omanyiko omanya Bebe Cool naye tomanyi bamukubira bivuga bandiye manyi Bebe Cool nazowena nga gw'omanyiko kyokikale na baana be naye waliwo abantu nga bw'otegeka Kenzo ejjinja waliwo atimba ebipande waliwo ajja okutunda swiiti owa soda owa bbiya ow'ebyokulya mmere ebindaazi biki abo bonna bw'osiba bizinensi y'omuntu ono nga tegenda kukola oba tofiiriza Chameleone yekka kiringa bw'olaba Bobi Wine gavumenti yali erina okutunula mu mbeera eziriwo neeta Bobi Wine n'akuba endongo ne bateekawo measures eziyambako nti kale fenna tuli mu win-win kuba endongo politics abeere politics bw'oba olina obudde bwe n'endongo ebeere ki ndongo naye aleme kubanga takkirizibwa kuyimba tebaasiba Bobi Wine yekka Kyagulanyi teyafiirwa nnyo nga bwe bakirowooza ani yasinga okufiirwa abawagizi abanyumirwa endongo n'abawantu abafuna mu ndongo nga oleese Bobi Wine mutugeze eruweero ne wayingira abantu 1,500 omanyi ekibeeraawo abo mubisi guno banabaseka chapati obulamu bwe buba buteredde ddala school fees bazifunye bawadde emisolo gavumenti efunamu indirectly abantu ne babanga basobola okwebezaawo so kati gwosiba Bobi Wine yekka bwoti n'otamanya bonyigiriza mabega n'otamanya muwendo gw'abantu onyigiriza gwenkana ki olaba abantu kukyawa gwe ne baagala nnyo Bobi Wine naye ng'olumu n'ensonga ezibaagaza bagamba fenna batusibira wamu naye gwe nga tokikola ki
Bobi Wine ayinza okuba nga yetalina buzibu olowooza yeekolera sente azirina biri aba ayongerako na kunyumirwamu kintu kyakola naye waliwo nno omuntu wa wansi oyo eyafunanga mu kutunda bisikuiti ku mulyango eyafunanga mu kutunda obupiira eyafunanga mu bigigi bano bankwacco sigala loogi eziriranyiwaawo bantu bakusula eyo bonna ezo bizinesi ozisi gisaagala tugende anti eno Friday abantu batulina obbayisizaamu akatonotono waliwo abavuddeyo bagamba nti Allen Skin ono Chameleone amulwana babuloga kabaata kamwogere anti nakugambye twagala oyisa wano ku mukutu guno babuloga tebagaba interview kati olwokuba tebatuula bibuuzo kubasunsula oli ayina eddembe ganze nasoose okyogerako kati nze nagambye kanjogere ku Chameleone n'Allen Skin nga ye kyayagala kati Chameleone alina kivulu babategese wamu nti ono ali wano noono onoonya wamulwanira ne wakubula anti nti gavumenti ekozesa Chameleone Allen Skin ayinza okufuuka threat ngani nga Bobi Wine. That's why bamwe bagamba mbu yeisanga Bobi Wine. Government ebifunamu nnyo. Boina ba Bobi Wine babiri. Itya. Anti inambo bozi divides ekisoboka. Mbono bano badde eno. Ati kati obo bataddewo babiri. Nga government tenza kulwanyisa ekyebe gamba kigende maaso. Ekitasoboka. So nze kyenkuga nti oli argument gy'abakuwa. Allen Skin yakuba ndongo ye. Allen Skin muwagizi wa Bobi Wine. Bwe mani generally Allen Skin Bobi Wine muntu wa ghetto. Nawe nakugamba emabega wali nti bwe nade ku channel ye ya Megatron. Ndi Allen Skin yasangawo eyo gap eyali enyumirwa endongo ya Bobi Wine. Eyali enyumirwa swagga ya Bobi Wine. Najja n'ajamba n'agiyoolawo buyozi bweti negamba ffe tufunye owaffe. Ono engeri gy'atakyayimba. Kubata katugenda mukisa tumugisa ina ku byayogedde atuyitamu naye bwe tugamba nti wowe tugenda okuyimirira naye essaawa 2 oba 4 nga tunyumirwa ndongo yaffe na bigambo omaliriza Bobi Wine yakola ki agiseka janja k'abantu muntu alina eddembe okunyumirwa ekibaawo oba Allen Skin yakunyumira enjoy oba Bobi Wine yakunyumirwa enjoy nze kyempakanya kyokka kwe kugamba nti olw'okuba onyumirwa Allen Skin ono bw'agamba nti anyumirwa Chameleone ate omuvume buli omu abe n'eddembe lye batuleke abanyumirwa Allen Skin tumunyumirwe ffe abagamba nti gagamero boss bebe kuyanyuma tuleke naffe tumukole ki tumunyumirwe so sigamba nedda awo nze wesikanya n'abantu muba mulwanirira kuba na ddembe ate mumalako abalala ki eddembe okitegeera bw'ogamba gavumenti eno mbi nnyo tewa bantu ddembe yakola bweti kati ate bw'olazeeko ku buyinza bwo ate naawe omalako bantu balala ddembe ekirigitimayizinga ebyoli byakola nti buli alinamu ku maanyi bw'agafuna ng'amalako abalala ki emirembe so kyandibadde nti enjoy Allen Skin music and his concerts n'ebyakola byonna then enjoy Bobi Wine concerts bwe ziba zikiriziddwa his music his lyrics the same way allow people to enjoy Bebe Cool allow people to enjoy kusaasira allow people to enjoy walukagga tuteekawo mbeera nti walukagga wanuupu atadde wano ekivulu poliisi eteekewo embeera omwongeze ssente I don't agree and I don't believe in that njagala nze nyumirwa nnyo nga abeeri banyumirwa n'abeero bakola ki banyumirwa kati ne mwekuba ndongo ne mwesinga bwesinzi nti endongo ya gundi yesinga mwekube ndongo na kutegeka na swag finally Leila Kayondo yavuddeyo n'agegenya bubi nnyo omukulu mbu okuyimba kwayimba tebinyuma ayina engeri gye yabikozaawo neŋŋamba omuyimbi akkirizibwa okujerega muyimbi iyi ng'amuvuma buvumi nkugambye bw'aba teyamuvumye yagambye biyimba bubi ayagala ayimba atya nze omuyimbi bw'aba agamba nti palasa ayimba bubi it's okay gwe tuyimbire bulungi ayimbi baddembo gagundi ayimba bubi ono ayimba ng'omuyimbi kati bempakanya bano bebeefuula ba blog
tasobola kuyimba yadde national anthem avuma buli ayimba biyimba bya jenskini kati tebirimu amagezi ebyamagezi lwaki gwe tobituyimbiramu okitegeera nze kyendowooza so Leila yabadde mutuufu okumuwa ayina eddembe okugamba nti oli ayimba abaana baafune Leila kati ne Leila Kayonga yatuyimbira ezize ennungi tuteeke wali ayimba obubi nono ayimba obulungi bategeke concert nze kyegenda nti waddembe omuvuma kati ebivaamu bye batumugambe tukuwadde cricket oval oyimba bulungi oli katumuwe rugby ground muyimbe tutegeke abantu baagala bayimba bulungi birina ebisukako okuyimba nakugaba kuliko n'omukisa zerina abayimbi wano bemanyi obulungi nga maanyi ge balina mukisa nakulemera ku bantu naye nga mukuba endongo tebagisobola naye ensi bwe kibwekola ki yo bwesalawo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu peji yaffe tubeerako najja abantu wandi bawaddeyo nga kagundi buli kanaku nga kajja saawa emu nja kugezaako nga buli saawa emu mbawaayo jjukira awo olunaku oba olumaze basaagala kujja nga mmala googera naye bwe kiba nga kwe kwetaaga kw'abantu bwe bali babansabye kuba abantu bangi tebamanyi naye kati obawe ku information oyo atambula information eyo nabo balondemu bamanye nti gundi bw'aba ayogera atuwa bino kati olaba nga bwe nkoze eno waliwo atakkiriziganya naye nno nga byemugambye bituufu naye nga ye omutima gwe gumugamba olw'okuba ye byakkiririzaamu ya akulaga ayinza nakuyomba buyombi naye lwakuba kyenkusemba naye oli yatugamba omu bw'oba oyagala okwogera amazima weetegeka okusigala wekka kati nze nasalawo okwogeranga mazima ne gwewagira mwogerako amazima era ndiredde okuba nze kasita neeberera eno nga njogedde amazima olumu amazima ogogera noyogera ku Bobi Wine amazima naye ng'ate oli tayagala gawulira n'ayomba nnyo ne bwe wayita omwaka oba ebiri agamba kituufu n'oyogera ku Bebe Cool amazima ng'owagagamira wali tayagala ogogereko n'oyogera ku Kenzo so oba mwetegefu okusigala wekka mweraba